byonna gy'osinzidde okubeera nga tugoberera Fahad Pro UG gwe omukutu kuli ku video nterako ekigalo likinga sharingirako abala akabokusa ku wansi naawe tekigenda kubeera nga tosula endowooza ekusinzira ensonga nga bw'ogenda okubeera nga ate oziwulira kakati no waliwo olugero lw'Abaganda olugamba nti ekiri atabaala neyasigadde waka kimunaayiza era ng'olugero luno lutuukidde ddala mu kadde kano akali mu mbeera eri mu kubeera nga teetambula mu ggwanga lyettu Uganda era ng'oluvannyuma lwa gavumenti okuvaayo neerangirira nti waliwo enteekateeka empya evuddeyo eri abo abali mu kubeera nga tebazimba amayumba sako n'abo abateeka bizinesi ez'enjawulo naddala bu kiosks oba ebintu by'enjawulo bikyefaanagana mu mbeera bw'etyo ku makubo gavumenti egenda kubeera nga ate ebimenyawo sako n'okubeera nga ate eteekawo embeera endala era ng'eno embeera etabudde abantu bangi nnyo mwe muli n'abakulu abamu mu kibiina kya NRM waliwo omukulu avuddeyo mu kibiina kya NRM avuddeyo n'abeera nga ate munange yeekubira omulanga era ng'akolimidde gavumenti ya NRM okubeera nga munange bamenya bizinesi ze era ng'avuddeyo n'ayogera ebigambo bingi nnyo nnyo olunaku lwekera ku makya okubeera nga ate awagira ekibiina kya NRM sako n'okubeera nga ate munange yalonda ekibiina kino ngenda kubeera nga ate mbikuterawo osobola okubeera nga ate owulira embeera nga bwesobodde okubeera nga ate etambula sayidi zeeyo naye nga wano bwo wetulaga buli omu abeere nga munange yeenyweza kubanga ebiddako biyinza okubeera nga ate munange si byangu n'akamu bwe naba nkugyeyo n'ensonga endala nnyingi nnyo ngenda kubeera nga tezikuterawo nga zino okubeera nga tezitambula mu ggwanga lyettu Uganda tuula butuzi kaalira subscribinga akade ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekakwalatinga buli wenabadde se video shekasha musomi wa duwa binawonyo okubeera nga takulombereddwa ku namba ezisimu zino okubeera nga teziyita wansi au ku stika zajja kubeera nga takolako ng'akozesa maanyi ga duwana kurani mwekwate buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo mbalidadi sana amanya nze tulina Mugisha Jackson Vice Chairman NRM Kira Division Publicist wa Kira Parish nga ne musajja we NRM n'olwaleero nkoze video eno nga ndi mbulumi bw'amaanyi nkoze video eno nga mpulira ennyike y'amaanyi olwa abantu n'abakozeseza President Museveni abamuwa ebintu ebitategeerekeka ne bamenya buli kintu kyaffe kyonna ntutasigaza yadde n'akamu kubanga ffe tubadde tetusabiriza gavumenti lwa nsonga nti gavumenti ya Museveni ebadde yatuwa emirimu ga buli omu akola okwekolerera nze tubambadde ne botiki bwange mbadde n'emidaala gya chapati botiki kioski bwonna obutali kukuba ate obuzimba obulungi buli kimu bakimenye kakati nkakasa gavumenti ya President Museveni tumutegeko okulonda kwero si wano teri muntu wenaali magenda okuddamu kuyitamu wano mu ggwanga wano ku mpisa gye mwatuyisizaamu n'obulimu bwe tulina n'ennaku gye tulya n'enyiike mutuyisiza bubi President Museveni abakuwabula ne ba ministers abawabula President Museveni ba MP mwafunye miliyoni 10 ekyankwanzi ffe tuli wano twebyankuta tuyina amabanja ge twakozesa bizinesi ezo tuyina abaana baffe tubadde tunakumala school fees ne mutadde bulumi obutagambika mutuswaziza n'ebintu ebiri munda ebitali ku kkubo ne mukirumba buli kimu banaye tuyina obulumi tuyina enyiike enale musudde President Museveni naye mukama abalaba buli kimu tukiyina naye tugenda kukkiriza nze sigenda kukkiriza kati mpagere nale nga njebazaaki okumenya buli kimu ekyange buli omuka akati mwakola ebyo mu kulonda kuwedde ne mutulumya ne mutuswaza ngafa abakulembeze b'enale naye mukama abalama buli kimu kiyonero kabatusibe katubona bane ku lwa gavumenti yaffe gye tweronda yennyini mpulira ennaku yongera okubabuuzaako bannayuganda n'abawagizi mwenna okusinza ku video gye naakoze bangi mbalabye boogedde bingi ate nga byeboogera bituufu tife nga NRM twayogera protect the gains nze ndikadde we NRM atali mu kukyukakyuka banavuganyako ne ku bwameya bwa Kira municipality nga anoonya kadi ya NRM okulwanira omuntu wa wansi kubanga ekiriwo mu ggwanga kati bwe tutakyogereko President Museveni His Excellency tera bagenda okukikubuulira nze ngenda okukikubuulira nga mazima gennyini atoka kase President Museveni ne kabineti yo mwatuula ku COVID ngazze ne musalawo ne mugamba katulwane ne mutugabira akawunga oba ntugabira bana Uganda akawunga naliko kubamu abatambula bakagaba ne tusalawo ngolo tulwanira mu Uganda kunga bakapibira ne mufuuti ekyo nga kivuddeko mu kiseera kino abantu babadde batandise okudda engulu ne bizinesi bwabwe bw'enjawulo olw'enkola ennungi President giwaleeta enkola yaki bwe twava mu COVID n'oleeta emyoga bwe waleeta emyoga ne gitandika okukola n'ogamba emyoga gikyabulamu kanyongereko n'oleeta parish model bwe wagireeta
ebadde etambudde bulungi okusinga n'emyuga kubanga gwe mazima nange mbadde ku kakiiko akagigaba ne tutuula ntugabira abantu ssente abaami n'abakyala ne bakola bizinesi ez'enjawulo amu ne balunda enkoko amu ne balunda embizi amu ne bakola obudaala bwabwe ne babeera nga kantiina ezo basobola okuziteekawo. His Excellency njagala kukubuuza ne kabineeti yo abantu bano batawunikiraaka n'abakozi ba gavumenti be bennyini abamu be bakkiriza konteyina ezo n'ebifo ebyo okubeera mu kubanga babadde batuggyako emisolo nga tusasula emisolo ku lwa konteyina ezo mitwalo 10 n'okudda waggulu amu tulina 10 abayina 2 abayina meka ng'omusolo gw'ogenda mu gavumenti abamu babadde batuggyeko n'emisolo nga twamaze dde okugisasula buli bantu ng'ovudde ku nze n'abalala bonna badde bamaze okusasula emisolo bayina essaawa zino licensi ze baabawa nga bamaze okusasula licensi naye mu kiseera kino mwakuta abantu ne mubamenya nga tumusoose kwetegeeza gogamba nti ali mu kkubo yazimba oba yateekawo ekintu ekyo nga tanabakugabira ekkubo ery'obwereere kubanga okugeza nga bulinda ekkubo abantu bawaayo fuuti zaabwe nga za bwereere nga tebasasuddwa olw'enkulaakulana y'eggundi y'ekitundu naye essaawa zino omuntu omugamba ali ku kkubo naye nga gwe yakuwa ettaka kisobole okwongerako ku lw'enkulaakulana ya gavumenti gye yaleeta naye etteeka lino His Excellency bamemba of Parliament be baalissa ne muli sayininga oba ne ligenda mu nkola mwalisoose ne mutunula bye tubaddemu emabega covid yakosa abantu ekyo kyekisooka abantu babadde ssente za PDM tubadde ssente z'emyoga abantu batwagala bave mu bwavu ku lw'enkulaakulana gye waleeta ne bye wasalawo naye essaawa zino buli kimu mukimenye buli kimu kifudde kati musuubira abantu abo bagenda kuzza ssente ezo musuubira abantu abo bakulaakulana kubanga ekintu kyo tekinyize ffeffekka buli omu kimunyize kubanga twabawa ssente ezo tubagenda kusizza kubanga lwa nsonga abamu abalunda enkoko badde baziwa abatema enkoko ku kkubo abazipimira ku minzaani awo n'agenda nabeera ng'akulaakulana naye essaawa zino batubidde nazo kubanga tebakwagala n'oweebulindo mu kyalo n'owa konteyina eri munda tebaagala akole olwo tukulaakulanya eggwanga oba abantu abakwabula bakusuula pulezidenti n'alisabye kavidiyo kano bakatuukako ddamu weetegereza etteeka ddamu olabe etteeka eryo mulirongoose ne baminisitaazi mulabe nti etteeka litereera muleme okumenya abantu nga mwe mwabasaba kati essaawa zino enkulana bwezze mugamba bali kukuba ate nga abantu bali ku kituufu ekirala olwaleero tukyali mu kwogera nti obubbi njagala ba DPC bakuwe ripoota entuufu obubbi mu ggwanga buzzeemu butukidde buto bababbira ddala abantu ennyo ate nga katandika butandisi lwa nsonga nti abantu tebakyalina kye bakola mu bakantini babadde bakola adde baweereza emmere adde abakola kibonna tebakyalina we balaga avuka badde basiika capati betubadde tuwa emirimu tebakyalina we balaga kati osuubira kye kinaddako naalisabye bamemba of Parliament teravuddeyo kulwanira obwenaremu webasiwa yenaremu mwena mwazinzeeko emimwa gyammwe tewali kye mutulwaniriddeko musinga nze ndi kaada nkulaze ekituufu siri ku kkubo ndeseyo distance ozeka akateyini kambwe bwa konteyina yange erabika bulungi ate ogijjeewo olwo osuubira ki abantu no bana tuvuma ku mikutu batuufu tuvuma ku lwammwe mwabafuna ffe tubadde tetusabiriza gavumenti nesisabizangako gavumenti kubanga lwa nsonga mbadde ina obwongo obuyiiya ne gavumenti yateerekawo enkola ng'omuntu osobola okweyiiza n'ogenda mu maaso naye mu kiseera kino byonna bisaanyizaawo mu kiseera kino abantu n'abagagga be bagula amataka g'abantu mu byalo abantu tebajja mu kibuga kweyiiya nawulidde etteeka erijja erina okwetegerezebwa nti nawulidde etteeka eryazze nti gwalina 5 ku 100 obeera tolina kuzimba kati babadde bali ku poloti 3 ku 5 25 ku 4 bonna abantu bagenda kuddawo bonna obasenda pulezidenti obwo tuwombeka NRM ntugyombeka oba ntugishenya ntombeka NRM twagishenya NRM yawawo abantu abakwabula bona tubakwabwire kirungi NRM twagimaraho NRM ntwenda tulwanira omuntu wa hansi agenda omu miisho President Museveni bataka kubiha wetegereza iteeka eri baresire oshibo ositamise conference obase kwemereza ebintu byone kugenda omu miisho bataka kubiha barimo kubiha
ihanga barimu nibaryita benje kumaro NRM mu Burundi gumwe bino nabigamba atakugamba nafa nari kubigamba nafa aba member of parliament mubongire sente zabusha obahire miliyoni 10 bari cyankwanzi itwito muhenzire byitu echo kuchuire wakwata nibaza kufuna miliyoni 3 no kushobeza emotoka bafuneza wardrobe bafuneza achi ihanga ryine sente konka abakuritambuza mutweta tutambuzi ihanga tubahabure kurungi NRM base kubaka chama cha mapinduzi ne basa kumara ne myaka 10 kwebembera koko mwana bikorebi NRM mwajimaro utakate kanguteka mwarondo kuronda kwa LC wanesha eji NRM ne basa kufuna yono mwanya gumwe no mbyaro byona babakozere kubi ninshaba president batambuze ka video kaje kakikaho Natasha bahibona turwani rihanga twase kugenda misha turyo munaku abantu baryo munaku bahenzere ibintu byabo hatako kwetegereza mwetegereza ibintu by'abantu cyo byitu bihuiriho twaguma twire cyo kwereza abana school fees twine turaziye kandi benshashore mishoro ya government tukora mu government tukujuma government ntujikunda tubent kwata no busento bwito bucyo tuteka mu government kuronda karuru tukaronze nko mutushashwire ndonze karuru mutampiye ya 10 nkazabura hamwe hona hate byontu byo munshashwire mwe bari kunsashura batsemo mwe bari kutusasura bana Uganda president wetegereze teka abora president mwetegereze teka ba member of parliament mwena teriche muturwaniride mwena muri bukwefa ako nembuto zamwe Kapale, how are you MC Kapale? Kauchi. Oliotya munange kauchi. Nakulabye wakomyewo. Kulikayo mu America. Nakulabye n'ebigambo bye wayogeredde America. Ne Bulaaya at large. Awo wenjagala okusinzirira okwadvisinga abantu. Kapale wabeera Uganda, wazalibwa Uganda for some time. You flourished in the entertainment industry. You were a comedian nga wadde comedy weera yali tanyuma nnyo. Yali wa kuwemula kukunama kuwebuula bakazi itisi naye walina abantu abali bakulaba. Comedy wo tayawukana na kubanna Uganda balala abakola comedy nga bamufunyemu. Naye gwe yakulema olw'ebintu bino wammanga ezzalawo omutima omubi obutayagaliza okweraguza ne weesanga nga abantu abakuwanga emirimu wabayisaamu amaaso n'obatyoboola ne balekerawo kukuwa emirimu. Alex Muhangi being, I think, the cause of your downfall. Kapale Uganda nga emazo kulema. Actually Uganda nga tenna kulema. Wafunako opportunity abana Uganda banji je babadde banoonya visa. Nofuna visa eyo mu America nojja. Bwe wajja mu America wajiroba mu yuna nobeerawo abana Uganda abamu bwe bajja ne wabeera ku visit visa afuna yawe ekyeyo n'akikuba n'asolozaamu n'addayo kyakulema. Basulanga mu ntebe z'abantu kukola lugambo. We waddayo Uganda n'obageyengule. Era abannayuganda mwenna abandaba abatajjukira talina waaka tolina waaka. MC Kapale ye yakireeta kubanga yagamba abantu b'omu America mubalabiraawo naye tebalina waaka. Tebalina mirimu bamusuza mu ntebe n'ayogera emmere gye balya n'ayogera kala za toilet paper n'atugeyengula n'atusesebula. Please note amaka g'omuntu gwe yalimu as we speak ayina amaka amatiribona Kampala yedonizera tatoma mugenda gamba sente za musajja. That is also work. Kapale nga amaze okuvuula America ne Bulaaya nga bwe talina mugaso nga abantu abaliyo bwe batalina lugendo.
Kapalensi eye Uganda nayo nemulema nemufuukira entaana. Kapale nakola decision ajje asetulinge mu America. Please note he's above 35. Awo wengambira abantu bannange buli muntu wandaba ng'osukka emyaka 3 ng'olina abaana tojja Bulaaya. Egirimiti y'e Bulaaya ebeera emyaka 3 naddala ddala ng'olina abaana. Ogenda n'ova e Kampala olinayo abaana abakulu, olina obuvunaanyizibwa, olina abakyala, olina abasajja, olina abazadde, olina amabanja. Oluusi n'onkwewola weewoze okujja. N'otuuka eno ekisooka obeera mukulu. Bulaaya tebaagala bantu bakulu kukola. Naddala ddala nga tewasoma. Emirimu giba gyetaaga kukozesa maanyi. Emirimu egy'abantu abatatuuka wala okusoma. Oba weetaaga amaanyi. Olina okusitula, manya kupanga nkoko, manya kusomba kasasiro, manya kukola kyo. Olina okubeera ng'olina amaanyi ng'ate tolina ntondo. Kapale emyaka gye wagiramu e Bulaaya gyali tegisobola Bulaaya. Olina abakazi, olina abaana, olina amabanja, olina abakuloga, olina abalabe. You are above 35. Ozze e Bulaaya olina ebirwadde. At some point wali mulwadde oba akataago oba ebibumba oba enziku oba biki ng'oli mulwadde. Bulaaya olina endwadde naddala ddala ez'ekikadde. Wali oze kukola ki Bulaaya? Emyaka gyali gikuyiseeko n'otuuka waneeno n'ofumbirwa omuzungu ne bakubuulirira okuva ewayingira mu Amerika ng'obeera ku live ng'oyogerera omuzungu ng'omuvuula ng'okola oti. Nzijjukira one of the people questioninga yali Sarah Joy. N'akugamba Kapale bw'otofune muntu akukoonako Bulaaya egenda kulema n'omuzungu empapula agenda zikumma teyazikuwa. Wali oyogera nnyo tewakola. Omuzungu gwe watuukirako yali mukyala mukadde nga naye sente talina. Mukazi wattu yakola n'akaddiwa ne yeegulira akayumba. Ozze oli mukadde tomalaako walwala dda ebibumba omugongo. Kati omuzungu omukadde obeera ogenda mumugasa ki? Kuba omuzungu li bw'atunuulira omusajja omuddugavu aba atunuulira waya mu bwongo bwe, aba amanyi ogenda muzina kifiiriza omutuuse ku ntikko omwerabize ennaku ye yonna yonna ey'oku nsi. Yagenda okutuukako nga mu butuufu endwadde zaakuzingako dda. Kati wali tomugasa ate ng'oyogera nnyo olina amalala tosobola kukola. Ekisooka wali tosobola kuddayo kusoma okaddiye. Emirimu gye wandikoze tolina maanyi gagikola. Abantu mwenna abandaba. If you are above 35 ng'olina abaana ng'oli Uganda, kola ekiraamo kyo ofiire Uganda. Bulaaya togenda gisobola. Olaba naffe abaliyo ku gino emyaka we are planning to come back. Tetukyanyumirayo bannange. Waliwo olwozuka n'ogamba bannange nk'oyo okukola ng'ate we are still working kubanga the jobs we twatuukira we have like it's not easy to terminate you, but when they are hiring balina emyaka gye baba banoonya. Jjukira abaana b'e Bulaaya batandika okusasula emisolo ku myaka 16. Actually, there are some jobs that employ youth from 14. Kati baba baagala abaana abato abavudde mu system nga babategesi okufuna emirimu ne zireeta ggwe. Ebbanga ly'omaze e Uganda omanyi malogo na kukwata muzindaalo okugegenya abasoga nga we boogera.
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Asiraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.